po jako akawuwo. Minisitule y'ebyobulamu ewadde abasawo wamu n'abasirikale gas sirinda eziwera 50 nga zino zaagiweebwa mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. You connect it to this, you cook. When you finish, you fold, you put it in your chikapu. Zino zibakwasiddwa omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eno Dr. Diana Twine ng'ono abeebazizza olw'omulimu amakula bano gwe bakoze mu kulwana okulaba ng'obulamu bw'abantu butaasibwa ku kirwadde ki COVID-19. Great from Chaco and the gate. Those gas cooker plates. It's just simply to say thank you, and thank you is not enough, as I told you today. But I know that one day, when this war is over, we are going to tell you that we are going to appreciate it. Atwina agamba nti mu Kampala basobodde okuwa amalwaliro 3 okuli Naggulu, Mulagoko n'Eryentebe, ng'agamba nti olw'obutono bwazo mu miwendo tebasobola kugabira amalwaliro gonna mu ggwanga. Tuwadde abayitibweko bibiri amalwaliro ge tuwadde Naggulu, Mulago n'Entebe wano mu Kampala kwantadde tesobola kuwa abantu bonna amalwaliro gonna mu ggwanga. Mutonyi Rozirini omu ku abo abakiikiridde amalwaliro gano asiimye minisitule y'ebyobulamu olw'okubalowoozaako mu nteekateeka ey'okubasiima. Twagala okwebaza PS awamu ne gavumenti yonna olw'okutulowoozaako ffe nga bananseezi, kubanga bulijjo bananseezi babadde tebatufaako, tebamanyi ffe tukola omulimu omunene, kubanga ffe tubeera n'abalwadde buli kaseera, ffe tubeera nabo. Naye munda eyo awali abalwadde ba COVID tetusingayo okubeerayo, kubanga olina okuyingirayo buli lunaku n'okola emirimu gyonna egy'okulabirira omulwadde. Tubeerayo essaawa nnyingi nnyo nga tuli eyo munda. Ono agamba nti abasawo obudde bwabwe obusinga bamumala mu kujjanjaba na kubudaabuda balwadde, ekitabawa nnyo kadde ka mirimu mirala. Okulaba nti ziweebwa bananseezi kubanga bamenyi tukola omulimu munene, tubeera n'abalwadde abo buli lunaku, buli kaseera ffe tubeera nabo. Tubeebaza ennyo Mukama abaadizeewo kubanga balina omutima omunene ogw'okugaba. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.